ekibiina kya NRM mu kitongoze ekifaananyi President Museveni gyagenda okozesa ng'akuyega akalulu mu kisanja ekyomusanvu. Omukolo gw'okutongoza ekifaananyi kya President Museveni gwetabiddwako mu mikoa ssente wa NRM asooka Alhaji Moses Kigongo, omumyuka owokubiri omukyala Rebecca Litola Kadaga, akulira ofiisi ya ssente wa NRM ekyambogo, Hajat Adija Namyalo ba ssente ba NRM bonna mu Uganda kusina bakaliza NRM ebirungi. Saabawandisi wa NRM Kyaddondo Susu Kwanjula Engombo obumulamu kwe bagenda okutambuliza nga banoonya akalulu ekisaanyi kya 2026 ng'egamba nti okunyweza enkulaakulana etuukiddwako nga bwetonyikiza okusimusibwa kwegwanga okutuuka mu lulwamawanga agali mu yaddeyaddeko. We need to protect the gain as we make a qualitative leap into a middle income status. By all records and standards, the economists will tell you Uganda is the most highly independent economy. We are growing at a rate of 7% per annum, and we are having a GDP production rate of $45 billion. Ono Alhaji Kigongo ne Kadaga babikudde ekifaananyi ne bakyanyulira eggwanga olw'essanyu ne libula okutta abaddewo. Ekya president ekya campaign. Todonga ategeeza nti NRM esobodde okutuukiriza ebisuubizo byayo bizinga esuubiza abantu okuviira ddala ku butebenkevu era bw'atyo n'asikirira ababavuganya. Our priorities were mainly to stabilize the country in terms of peace and stability, building the foundations of infrastructure, and mainly prioritizing in the many areas of interest. Alhaji Kigongo abizanyisa bannakibiina okutuuka ku bwanguzi bonna basaba okuuma empisa mu kaseera ke baddako okukunoonya akalulu. And we are going to campaign seriously, but we are not going to antagonize people. We are not going to abuse people. Don't abuse people, don't insult people. Let us campaign seriously, quietly, but reach to the point. Abasabye okumya okusongolwa mu Dr. Tango Ndoye nga ssente bwakakyo kebikulira mu NRM n'abajukiza nti obuvunaanyizibwa bakuteeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Tanga is just one person. I have heard people blaming Tanga. What has Tanga done to you? It's your personal behavior. Amyuka omukisibu kino ky'NRM Rogers Mulindo anyiddirwa ky'NRM asazeewo okuleeta omulamu gw'okukuuma bakoze. Nga tunaba kulowooza kuzimba kisaawe ky'ehoima eky'omupiira onywezezza Namboole oprotectinga ekyo onyweza ekyo ekiriwo ogende mu maaso. Abeeteeko omukolo guno nga gukulembeddwamu Rebecca Kadaga bannyonnyoddde ebirungi NRM byekoze ebirako bannayuganda kwe bagenda okusinziira okubongera ekisanja. Ekisanja kirugerako nuclear power tekyali oluli. Tugenda kuba ne airport empya ejija tekyali oluli. Tugenda kweyongera enguudo endala. So okwongera kubiri tugenda kwongera tukyabanja bye tubanja Museveni era tukyabiremeddeko ffe tukyagenda mu maaso n'empowerment zaffe. N'olwekyo tugenda okulonda pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni naye ng'omulamwa gwa kukuuma ebyebikoleibwa ebirungi tubikuume, then ekyokubiri ebyo bidatwamba okutuuka ku ebyo bye tukaali okugemako. Nze ndi musanyufu nga kubanga waliwo ebintu bingi nnyo gavumenti yaffe NRM byekoze. Robina Dantale yakusakidde Gulu ku Lwabukede TV.